bwe yatuuse ku Museveni yayimbye atya oyo mutanyiga mangu naye abasecurity tebamumanyi naye nga kituufu era muzeeyi omugende nyanyi anti kyenkubuulira ti bw'oba onoonya ffe abasoma intelligence mu Africa we look for mad people, we look for musicians, we look for well-educated people. Nti omuganda agamba nti wali omulema tewaweerezerwaki tewafunyirawo ngalo nti oyo gwe ŋŋamba. That's why I told you in 2017 ti Bobi Wine agenda bafeesa era yabafeesa. On his first turn yafuna abaka bameka era muwandiiseko akatabo kano Nalumansi. Oluyimba omanye ekyalo ky'abalwadde y'ennimiro yaki ya dokita lwaki otaddeko omulasituuno anti Nalumansi ono ye mukazi Nalumansi ye Bobi Wine temumutegeera. To understand Bobi Wine you must be a highly intelligent man. Bobi Wine yayimba baatukanyuka kulaalira twajja na birimba temwakitegeera nti abeena ali mu baamuwa ssente abakolere naye ate yabayifuulira kiwa kyali kiwa yali awerani kati yayimbye Nalumansi omanye abazungu kye bakola oluyimba omuzanyo balukolamu ne firimu kati nzikana katabo Nalumansi nakafulumize olaba Nalumansi atokosa abaana be Nalumansi a princess who swangles her own children. Whatever Beni Chiwanuka, whatever I came Sazi, whatever Semo Gerere, Katibaimba Nalumansi Mutegira. Ntiwadi a guanga, a lidia bana value. Go to Kitagira. May I understand Bobi Wine? Why in Africa, a married man, a musician. A boda man and a taxi man. Where was it? Oh, Tewali Muzungu ayingira Uganda nga talina mapu ya Uganda. Atana atambulira. Anti yenko owa boda ayina mapu. Awo kumutuba. But when you go to Europe, when you go to Europe, akantu bakateka mu moto. Turn right, turn left. Drive straight. Owa boda obwongo bubumaliwa. Awe babundi yawo. Umuvule waliwo wetera. Ate basajja b'amaanyi ababoda. Omanya ababoda amaanyi ge balina. N'ekiro bakola. Omusajja nayisa omuntu mu lubiki nga tamwazizza. Tamanyi obayira eki. These are deadly people. Ate abakazi b'amalaya bagamba nange byansaze. Bw'oba yagala amutuusiza bw'amutuusizza. Bw'oba yagala nawe ekyekolereko nange byansaze. Nabyo bisala. Kakati, if we want to see a powerful person in Africa, must be a taxi driver, a boda man, a madman, or a musician. But Professor Tebaina Mugaso. Never. I would tell you. Why Muhozokology is the key to Uganda's future politics. Muyite mujjaka gutolina budde busoma. No tolina budde busoma. Okujjako nakachwa. Munabawa kanunka tonedde radio yamu. Nakanunka tonedde radio yamu. Amina. Akagundi. Kati akatabo kati kaduse double bomoni. Economy. Akasale. Kanaka mukozi nakawandiise. Mbawandikire n'akatabo akalala ka Nalumansi. Ne mbawandikira n'akatabo ku ebisiyaga byammwe. Don't say that the bisiyaga is an imposition from Europe. Obusiyasi bubaddewo wano. But the problem is, nti bwe mukoze ebikolobero bingi ne mubba amabaati ne mubba buli kimu. N'abasiyazi ne bategeera tetukyawunya nnyo. Ukitegedde? Amabaati tebagabba. Baagala busanga busanzibulira kiri kimu. Nti omusajja kasaakwata nnyina. Kukyalo baba kyamuvunaana ki? Tewali. Kakati ebikolobero bye mukoze mu ggwanga ne mubba buli kintu kyonna n'abasiyazi nabo tebakyanuka. Mukitegedde kye mbagamba? Musoma akatabo k'abasiyazi ke nabawandiiseeko nti abasiyazi nabo ekibajjeeyo mwenna munuka
bukokolo bugeyana munya abba amabati n'omusiyazi omusiyazi asiyaga nyuma ye abayonoonye eki omusiyazi nabba amabati ani asinga obubi omusiyazi nabba eddagala mu ddwaliro oli wanyuma ye naye abba eddagala mu ddwaliro omusiyazi noono omukazi bwetugenda okukutumimwa oyo alangirira endwadde ezitaliiyo naddira eggwanga n'aliteeka ku bunkenge n'omusiyazi ani asinga musajja bamuyita kuwanliyo yagamba we Singapore when you open your door for fresh air even the mosquitoes squeeze in kasogule edirisha ofune fresh air nga tulina katimba kansiri at that time tekaliyo nti ensizi ziyingira kitegeeza nti society yammwe abasiyazi tubadde nabo. When you read my book ekigambo kusiyaga ky'abazungu is it a translation from English? Okusiyaga kiva mu kigambo okusiyaguka. Okusiyaguka kitegeeza somebody atambula olugendo lunene naye ng'aleseewo ekyamagezi kwe kusiyaguka. Okusiyaga kiva mu kusiyaguka anti goge anoonya ekiri ewala naye ng'ekirungi akireseewo kwe kusiyaguka. Twasiyaguse n'otambula n'okola n'ogenda mu America ekirungi atokirese wano kitegeeza okusiyaguka. Okusiyaga fe Abaganda tukiyita kusiyaga oba kuvuga mpanka. Omanyi okuvuga empanga kitegeeza wavugako olupanka lubeerako oyiro kubeerako oyiro okwata katibwoti olupanka. Teri mwana Muganda atavuga ku lupanka. Olupanka olw'eggaali kasi oluteeka bwoti mu maaso ne lutambula olukuuta bukuusi bwoti akati akakuuta olupanka. Is it, let me tell you, is overseas a translation from Europe? Is it an English word? As I told you, nti emundu ekibundubundu is a Swahili. Anti kyavaawa. Tell me, homosexuality kitegeeza ki mu Luganda kyavaawo. Esaati ovulo Abaganda bagiyita muzungu tapama ovulo. Anti babiuzanga nti ayambadde ovulo abasinga bageraageranya nga bw'oleese olupanka. Ne bagamba nti omuntu it means originality. Avudde ku mulamwa n'akola ky'atalina n'asiyaguka. Ekitegeeza obusiyazi is not an imposition from Europe. Ekyo tekitegeeze. Yes, obusiyazi bubaddewo wano. Era ffe mu Baganda omuntu wetukutte ng'asiyaga tumusiba musanja ne tumwokya. Kati mutegeera nti abali mu parliament okuleeta etteeka ne babuuza nti ekiso ekyogi mu Busiraamu kiyamba omukinja kiyamba nti oba mukinja ki how it helps tukiraba nekiyamba n'ekisolo otalumwa. Ibrahimu bwe yatwala omwana we Isaac amuteeka amusaleko ejambi yaliteka yamugamba nti taddi olabika otidde nsala ngende mwe mwava abakinjajja okukozesa ekisa ekyogi. Ekisa ekyogi kiyamba nsolo efe mangu. Now when you bring a law about Basias, who are you helping? For us in Buganda, once we get a Messias, we wrap you, it dried bananas, and we ban you. But Parliament is bringing a law to regulate. They are helping Basias. Two, when you bring a law, it means you regulate. Abasias webali. Tuyina abasias one. Ewa mumanyi yani. Abaganda bakugamba nti neyayenze ku nnyina bamumanya n'omusezi asera ekiro ku kyalo mutubuulire ku kyalo ky'okuli omusiyazi. Tamale bagenze butambaluziiko omuvubuka tonnagamanyi ekyabaddeyo. Anti nkankube nga yavuddewa ali ku level ki. Obusiyazi babukozesa. When you read my book wakati ekyo nkimaze. Ono Nalumansi
kaka nakawandiise Nalumansi a princess Buganda yo ekuba mwana waayo Bobi Wine ali mu kizibu ne Bobi Wine is a beneficiary of Nalumansi nabagambye ate wali awakana nze kasa kuba nkogamba timao bamukozesa yesimbewo Mao bamukozesa yesimbewo ne bamuwa 1.5 billion yesimbewo ne Betty Kamya nawandika akatabo kange ako sale akagalanye ne president akagalanye wolokoso era president nampe ekyuma ekikuba amawulire ne kati kikadde nnyo wolokoso nawandika akatabo wolokoso munimi zonna all languages kakati kwolo Bobi Wine gondi yesimbawo Mao ne Betty Kamya yesimba why what they wanted Tibesi if Besi withdraws from the presidential elections this one was remaining there Mao bamuwa 1.5 billion alemeremu nenga lolo ye si yakuvuganya Mao bwe yakwata ku sete manyima omugezi omuntu omugezi kampapuli like me people don't know how to deal with me an intelligent man like me Mao is highly intelligent teri muntu mugezi kugenda kuzanyisa byabusiru omugezi era kiyitiramu ti wafe wali omusajja nga batambulira ku tikiti za musolo naye yatuka ku road block ne bamugamba nti wamma Kasiru genda nagamwe bali nnyo basero Kasiru era nze ne bujama nabe bama abazanye ebintu ebyo ne bagwayo kati Mao bamuwa 1.5 billion nengo lolo ye yakolemera mwiki mukalulu ne Betty Kamya alemere mukalulu besigibwa akavaamu tebagala kwevuganya bokka to play what we call nti tujita political masturbation mwevuganya mweka kati Mao alemera mukalulu avuma oluvumo manyima omugezi nnyo bamutega akabenje Mao Uganda read Mao ereyimirirawo mukalulu ne bamutega akabenje kakati akadokagwa Mao aje wange angamba abasajja bafere konzirwachi obufere buvaawa nti bampa ko 1.5 nti ninga bagenda kusasulanga akaluka wedeze nemeremu namugamba Mao you were stupid Mao nanga nayo vumanya abande mga uli musiru bwengula sikowala aleme kunteba nandetira amakona musasula okuze sikowala yeya bule aleme kuteba naleta amakona kitegeeza golo wange ne defense ye yanyambi nagamba Mao tebagenda kweyadde 10 wava ku ndagaano gwe waligenze bweru n'olwala wali gute mupira n'ogwa nagwo mu penjeri naye bw'oba waleeta amakona tebayinza kweyadde 10 kubanga endagaano yali egamba kiwalabako Betty Kamya nga avuma bali babataddemu buteesi kati Mao naye kimutuukako bajja bakomawo baagala Mao aveewo kuba bamukozesaako n'akola ki kyobola abasegona bannambooze bye basooka okukubaani bamuwanga kivumbi okukuba Mao aveewo Katonda ayamba Mao abanoozana be bali mu judiciary Mao atutte ki ne delegation conference agituttewa eggulu abaganda abafuumuddemu bannambooze kojja segona bamuwanga kivumbi yabafuumulamu yagamba olutalo nja ddumala Mao otavuma yagamba nti lukwaga omutwe kumulingo male